Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Balamusizza nnyo bakika nga mwenna abampuliriza babuuzaako mu linnya erya Kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka bweppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo mu Bwakatonda bwabwe mwe bayimiridde. Nammwe Bakatonda bannange mbabuuzaako mu biti byammwe eby'enjawulo, abali mu mubiri n'abatali mu mubiri, abali mu byombo byabwe eby'enjawulo nga basenvula nga bakula. Weewaawo ng'akalagaane oli Katonda eyeetengeredde. So ebigambo by'ogenda okuwulira we bibeera nga tebikkaanya na mwoyo gwo na mutima gwo, nsaba obisuule mu gguluka olondemu ebyo byokka ebikkaanya n'omwoyo gwo n'omutima gwo, ebisigadde obisuule mu gguluka kubanga oli Katonda owannaggwano atalina kubeera nga asalirwawo. Weewaawo tukomyewo olwaleero n'omulamwa ogwa enteekateeka y'omutima n'enkyukakyuka Mubukulembe oba Obwakatonda Muntu. Weewaawo naye nga sinnaba kubeera nga ŋŋenda ku mulamwa ogwo, waliwo eyabuuza ku YouTube ng'abuuza nti abantu baffe abafa ennaku zino bagenda beebo abagenda oba tunaabasangayo ku nsi empya oba emanyikiddwa nga sseŋŋendo maama Natimba omupya oba emanyikiddwa ng'ensi empya oba New Earth. Ansa yange eri bw'eti: mu lugendo mwe tujja tutambulira, tutambula nga tusenvula, naye we tuba tuva mu density esooka ey'okubiri, then ne tufuna ennyama oba omubiri kati gwe tulimu ogwa Katonda Muntu ng'amanyikiddwa omuntu ali mu nnyama, tutambulira mu bwaffa okusinziira ku kakulenge k'obeera otambuliramu. Naye engeri we tuli mu density ey'okusatu, obeera wakkirira mu nzikiza n'ova mu bulamu n'odda mu bw'okufa. Kati w'obeera mu bw'okufa oba okweddiza obw'obulamu obutafa oba obwabulamu, oyina okubeera nga enzibulukuka zozze obbulukuka oweza 50%. Oba muntegeera? Oweza 50%. Then okusobola okubeera ng'owadvansinga omwoyo gwo guintegratinga ne omulongo wo. Kati omuntu bw'atyo bw'abeera nga katugambe nti afudde, n'abeera nga newankubadde abadde naye nga kizibu nnyo kubanga ojja n'olemera mu nzikiza n'ogenda n'amasanyu g'ensi n'obulimbwa bwa vampire oba kye tuyita enzikiza bwe bulimba obubeera bukututte oba obusangibwa wano obwaseetingibwa Jehovah Jaira ng'akozesa enkola ze naddala ez'okujja ku mulamwa gw'obujjajjaabwo, kubanga yenna ataamanye kitaawe nannyoko talimanya Kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka. Eryo tteeka bbereberye. Kitegeera? So mu buno obulamu bwe tulimu buditamininga kinene nnyo
kiki ky'oba ogenda okuba ky'ovala nti no emyoyo egisinga obungi jajja n'egyo egirala egiva mu dimension endala nayo jajja nakyo ngenda kukyogerako. So egyo egibeera gikyali mu density nga tegicrossingangako kuva ku crossinga okuva okudda mu mutima kubanga omutima gubeera poto kutwala ku ddaala eryokutaano ery'obulamu obutafa. Kati awo obeera ogasaganye omuzimu gwo oba omulongo kato then ne mufuuka Mukama Katonda. Oba okitegera w'obeera nga totuukanga kaawo then n'ofiira mu level eyo ekisooka tokkiriza Bwakatonda bwo toyatudde n'akamwako ng'oli mu mubiri nti ndi mwana wa Taata Tonda ne Maama Namugereka era abanzaala bali munda mu nze era n'obujjajjange buli munda mu nze. Omuntu nga bw'atyo aba agenda era atwalibwa mu density ey'okusatu addemu ebigezo. Oba okitegera naye omuntu azze n'afiira mu duty naye nga already mu records ze eza obwakatonda bwe ayisa aweza 51%, oyo aba agenda mu new earth naye aba ajja kuzaalibwa mu new earth eyo. Kitegera kati ne wano omuntu yenna atagenda kubeera nga aweza 51% n'okudda waggulu abeera tagenda kugenda mu maama nattimba. Ekisooka ekkuba erisooka kukkiriza Bwakatonda bwo. Okitegera oba olina okukkiriza obwakatonda bwo n'okola ki n'ogamba n'omanya nti oli Katonda era ne wejja mu bulimba obw'enzikiza bwe bazze bakuteekamu. Okitegera then n'otandika okubeera nga okolerera ekyombo kyo n'okuvumbula ekyombo kyo n'okukizigula then ne kibeera nga kidda mu kakulenge akookuna paka kakulenge kakutaano naye nga flash yeekutwala ebeera egenda kusinza kakulenge kakuna. Kitegera oyo abeera aba ayiseewo. Kati ate waliwo abantu abamu ababeera baava mu dimension eya waggulu nga yajja kuyamba buyambi. Oyo ne waafa aba agenda bugenzi n'addayo mu dimension kubanga jjukira abeera ye yajja kuyamba buyambi naye ebigezo byabeera yabiyita dda. Okitegeera nti abeerewo enjawulo eyo. So waliwo abafa abagenda okufa oba abafa nga bafa lwa bujeemu. Enzikiza yabawa essente era ne balowooza nti nno okubeera ng'olina ssente bwe butuukirivu era abantu abasinga bali mu ekyo era abantu bangi nnyo abagenda okulemererwa ensi empya olw'okubeera nga bayita mu jjajjaffe. Naye message eno eya jjajja Yesu ngireeta nnyo ku platform naddala ey'ekika okusobola okubeera nga nzijjukiza abo ebigambo bya jjajjaffe ng'abagamba nti mumanyi ki kye muli. Kitegera nti muli bakatonda mulekeraawo okubeera nga munsinza mulekeraawo okubeera nga mutambulira ku bulimba bwe babateekamu. Tuli kimu nze naawe oli muganda wange mu Bwakatonda kkiriza obwakatonda bwo. Kitegera so zeezo difference eziriwo. So kati kiri ku ggwe kusalawo. Kitegera ng'oli wano n'oyatula n'akamwako then n'okola kakulembeko oba n'okola ki n'obeera nga either nga wajja mu dimension nga already ozze kuyamba oba ng'already ng'ozze nga amasannyalaze g'okuva emabega gaayita dda. Naye abo abasinga be bayita aba indigos bo bajja ng'already baayita mu 51% then ne bajja just kuyamba. Abo baba bayitawo kubanga already akasengejja kaabwe by 2000 yali 1990 abaayita mu 51% ne babeera nga bajja bayambe mu tayimu eno. Baazaalibwa mu 9 abaana abo
ba indigos. So abo nabo babeera bayina automatic kubanga already bandibadde basobola okugenda mu planets endala naye ne basalawo. So kati bo babeera babawa special treatment. Kitegera. So yensonga eyo. Ekirala waliwo eyabuuziza nti omuntu wokola ebyo bye tujja tusomesa oba byawulira basomesa nga tokoze ensonga z'abakama abo oyambibwa. Buli muntu yenna ayambibwa, olengera n'abali mu nzikiza era bayambibwa. Kitegera. Naye bayamba asabye buyambi. Tebavanga ngawo. Jjajjawo Eva abeerawo, n'omuvuma, n'omwokya, n'okola ki ye abeerawo. Kubanga n'omulongo wo naye kennyini omuvumiramu naye n'omwokyeramu naye abeerawo. Olinganga agamba nti omwoyo gwe, kubanga kati abakatoliki bakeera ku makya ne bakugamba nti weegaane abalongo, kyokka nga naawe kennyini oli mulongo, otuddemu obulongo. Kitegera. Obwakibirizimu obukyali mu kikka, then n'obwa kiwanuka obwegatta, then ne bufuuka bumu. Ate n'otuulamu n'obulongo obw'ekikazi n'ekisajja obuli mu bwongo. Kitegera. Nga ye maama Namugereka ne taata Tonda, omuzungu gwe yayita Mary ne Joseph, then ne mu mutima mulimu taata Tonda ne maama Namugereka, then omuzungu gwe yayita Mary ne Yosefu. Kitegera. So obulongo bwe tutambulira. So wookola n'okkiriza, then nga tokoze ensonga ziri, babeera bakuwa obuyambi era babeera bakukola ki, bakukwatirako. Kitegera. Babeera bakukwatirako era oba ojja kugenda mu nsi empya naye olina okwadjustinga ku bipya, naye obeera abakyayina obuwangwa. Kitegera. Babeera balinamu advantage naye nga tekigaana kubeera nga oyatula n'okola bino n'ozigula ekyombo kyo ate n'ojjukira ne bajjajjaabo, kubanga kibala kiyamba oluggya lwonna okubeera nga luyimukira wamu, nti lubeera terujja kusumbulira nnyo. Kati nganze ewaffe oluggya lw'ewaffe beetaaga just kutegeera ebisigadde byonna empewo nazisikayo, si in fact si zaffe zokka mu luggya naye n'ez'ekika kyonna eky'embogo nazijjayo mu munyenye ne zikka kubanga zaali zaddayo. Kitegera. Ku lw'obujeemu obwajja bukola ki. So ab'embogo bonna kibeera kibanguyira okubeera nga we munaabeera mu dduka okubeera nga munoonya wa empewo we ziri, nti teziri tizaddayo naye twazisikayo ne zijja. Kitegera. So kibeera kikuyambako, naye wano nekyo kikuyambako kubanga abazungu abasinga tebamanyi bya lubaale waffe nga waali baali babirabanga kyamagero. Kitegera. So akawinda ako oba akadenisa ako naawe eyabuulira nga Bazungu naawe osobola okukakozesa. Kitegera. N'okakozesa then n'okontinuinga woba ofunidde obudde n'osigala era nga okola naye nga ne kino nakyo osobola okukikolerawo kubanga abazungu bwe babeera nga bajjajja babateereddewo akadinisa ako, ekitegeeza nti naawe osobola okukakola ki, okukakozesa. Kitegera. Okukakozesa then nga wootereza nga opafectinga ne Buganda oba ebusoga oba eyo gy'oba oli naddala abali ku kyeyo, kubanga kati muli mu byeyo omanyi ddi we tugenda okuyingira mu nsi empya. Kitegera. So y'ensonga lwaki navaayo oba natumibwa okubeera nga nsomesa, kubanga bajjajja bamanyi bulungi nti temuliiwo ate n'omulimu ogwabaleeta mwajja mu balansi nga mayengo geeyo gye muli. So temuliyo by accident. Bali nnyo mu nzikiza mmwe mulowooza ate nti bali mu kitangaala nti baaweebwa omukisa. Ali mu ddungu, omuddungu eriraga nti nno mukolimire, kyokka gwe n'ogamba nti weewali obutukuvu.
so wasindikibwayo kuyamba kubalansinga mayengo gaayo. So bino byonna ebikola tubiteekawo kubanga bamanya nti nno naawe wawaba naye wuliriza kola ebyo ebibeera bikugambiddwa obeere ng'okakasa obumu obutudde ewammwe ewaka e Buganda oba mu Afirika nti bwe bumu n'obweno tetwawukana tuli bumu. Kitegera. So kano kadinisa kali special ku lw'ekizikiza ekingi ekyatumaamira ate nga tugudde n'ebigezo emirundi mingi. Kitegera. So taata kwe kutuwa akadinisa kano weewaawo naye nga maybe ku planets endala ezitali mu kizikiza kibadde kingi nnyo wano tebalina option eyo. Aho nange simanyi bulungi weewaawo. Naye nga buli omu akkiriza Obwakatonda bwe automatically then n'okubeera nga tutambulira mu kutya n'obeera mu kwagala. So nga tuzze ku mulamwa ogw'olwaleero, enzimba y'omutima, enteekateeka y'omutima ku level kati gye tutuuseeko, engeri nti omutima ye gateway oba ye kkubo lye tulina okubeera nga tuyitamu okukwasaganya Obwakatonda bwaffe n'okuddizibwa obulamu obutafa. Kitegera. Tuyina okubeera nga buli lunaku tuzimba omutima gwaffe. Kitegera. Ekisooka nabasomesa engeri gye bazimbamu omutima nga tukozesa munaana eyo etegeeza enzisa ya munaana etegeeza obulamu obutaggwaawo nga munaana. Kitegera. So obulamu obutaggwaawo kyekiba kitegeeza. So twasoma enkola ya munaana ng'okozesa horizontal oba ey'obusimba maaso nga otandika emirundi 4 then nodda nossa ekikkowe then notandika nodda ku mitundi 12 nossa ekikkowe then no ending up n'omaliriza n'ey'omukaaga. Then n'enzisa y'omutima ey'obusimba ey'okumutima n'akakulenga ak'okubiri, kubanga jjukira akakulenga ak'okumutima ke kakwasaganya obwamaama oba obwataata ne maama. Kitegera. Then wano ffe wano ngwe tuba tutudde mu bwajjajja Venus n'obwa Ssekisaka Ssemwezi. Kitegera. Be babeera nga abakwasiddwa obwataata ne maama. Kitegera. Naye era nga tubeera tusibuka mu bumu obwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka. So we twagwa then ekubeera nga maama ate twamuzza mu kakulenga ak'okubiri n'adda mu bufu naye kati yakomyewo mu bulamu. So kiri buvunaanyizibwa bwo kubeera ng'ofukirira obukulenge buno obubiri, akakulenga ak'owansi n'akabeera nga maama addizibwa obulamu nga budda mu poto ey'omutima gwo. So oba olina okuzimba poto, omanyi olina okuzimba obulamu obutaggwaawo ng'okozesa enzisa eya wabweru waggulu ng'owandiika munaana then nga wookomawo naye neeba eyita mabega wa mutima then n'ojja mu maaso nga wojja waggulu nga wooyogera ebigambo ndi kitangaala emirundi 4 bw'otyo ogenda okozesa amaanyi gandi nga wooprogramminga obukulenge buno babuprogramminga. Kitegera. Then n'oluzzi olwokubiri nalyo era lubeera lulungi nnyo diprogramminga era mu ngeri y'emu nga wooprogramminga omutima kubanga bukolaganira wamu. Kitegera. So mu kaseera kano ke tulimu kyandibadde kirungi nnyo buli lunaku n'obeera nga oteekateeka omutima gwo n'oguzimba ng'okozesa nate ng'ovudde ng'okubeera nga okozesa enzisa eyo eya munaana buli lunaku kozesa n'ebigambo bino wammanga. Kozesa ebigambo bino wammanga. Nzize nga mbibagamba naye njagadde okubeera nga tubiddamu
kubanga kirungi nnyo mu kaseera kano okusobola okubeera nga tuddamu ebintu eby'essimba ebinaatuyamba okubeera nga tubeera bawanguzi, kubanga jjukira olutalo lwe tulimu lwa kutya, kitegera na kwagala. So yenna agenda okubeera nga atambulira mu kutya, kyova olaba nti nno vampire ebateerawo muteekeko masiki, mugenda kufa, simanyi biki byonna ebyo ebya media. Y'ensonga lwaki tubagamba muve mu mawulire, muve mu bintu ebyokutya, muve mu ba agents za vampire. Abo bonna bagenda kufa kuba bagaanira mu density ey'okutya, kitegera. Naawe kennyini ateekako buli kiseera ne weebaka, n'okwebaka kwennyini n'oteekako mu masiki, gwe kennyini ogenda kwetta, olemedde mu kutya. Abeera mu kwagala, abeera tatambulira mu kutya. Teekako mu masiki nga oweewala just ba agents ba vampire kukwata, naye gijjeeko nga kubanga ekisooka mu byonna masiki si yeekutta. Masannyalaze amayengo gano olina gamanyiira, kubanga w'otaagamanyiire ogenda kuggyibwa ku sseŋŋendo, kitegera. So olina okwogera ebigambo bino wammanga ng'okutte ku mutima gwo, kitegera, buli lunaku okusobola okubeera ng'oyongera ku kuzimba omutima gwo. Nzikiriza okwagala kwange, nzikiriza okwagala kwange, era mpanirirwa era njagalwa. Kwagala kye kikula kyange era y'ensi yange. Buli kiseera njagalwa nga nze, era kwagala ge mazima gange. Mponyezebwa lwa kwagalwa, era kwagalwa atambuza obulamu bwange era abumaliriza. Neggulira eri kwagala, era kwagala abeera mu mutima gwange. Nennyikidde era neemaliddemu eri okwagala, era nekkiriza nga bwe ndi. Nfukirira omwana wange ow'omunda, nkuumwa era mpulirwa. Njagalwa era neetwagwa. Ndi bumu era nsiimibwa. Ndi kwagala. Ndi kwagala ng'obutonzi bwange, era njagala obulungi bw'obutonzi bwange n'obw'ensi y'ebisolo. Neesonyiwa. Ndi muggufu eri okwagala n'ekisa. Ndi musiimu eri ebisoomooza bye nzize mpitangamu mu bulamu bwange, mwenzize mbulukuka ng'omusajja ng'omukazi okuva we naviira ddala ewaka. Obisoomooza byonna bye nzize mpitamu mbyebaza era neggulirawo eri okwagala. Ndi bumu na buli mutonzi yenna atudde mu kyombo buntu, era mpulira obumu obungatta mu butonzi bwonna n'obw'ebisolo, era nzikiriza ebintu nga bwe biri, era ndi kwagala, era ndi wa ddembe. Njagala kyendi era nzikiriza nti ndi kwagala, kitegera. So osobola okubeera nga oyiiya ebintu byonna ebiri sentence eri positive naye nga etambulira
mu kwagala n'okyerangiriramu. Ebintu bino olina okubeera nga obyerangirako. Ate n'abantu bonna abasaba obuyambi todda kulowooza nti ojja kulera ngalo. Olwadde oba olina ekintu ky'owulira mu mutima oba omutima gukuba nnyo golowooze nti kasita jjajja alaba. Jjukira oli Katonda yeetengeredde, bayamba asabye buyambi. Oba okitegeera? Era kyova olaba nti omuzimu gwonna ogubeera gutannaba kwatula nga gukyali mu nnyama mu ya density ey'okusatu nti ndi Katonda, era togenda mu density ya bulamu obutaggwaawo oba ya density za waggulu, kubanga olina kwatula n'akamwako. Byebyo vampire bye yakola ki? Nti yenna alifuna obulokovu, lwakuba nti obulokovu bwe yabagamba bwali bwa bulimba nti yabuteeka wabweru waki wammwe. Obulokovu bulina kubeera munda mu ggwe. Yatula n'akamwako nti ndokose. Okulokoka kwe kubeera ng'okkiriza nti oli mwana wa Taata Katonda ne maama Namugereka, era n'okkiriza obulongo obukutuddemu. Omulongo n'atuula n'abeera wamu naawe, n'ava waggulu wo n'ayingira mu nnyama yo, then ne waddawo omulala katoowo, n'ofuuka Mukama Katonda, ne mufuuka bumu. Kitegera? Kati ogenda okula, w'oyingira mu density ey'omukaaga, ekiseera we kireebera kituuse, n'ofuuka oversoul, omwoyo omulala ogusinga ku guno ogukulimu ate era ne gukuyingiramu. Then ne waddawo omwoyo omulala ogw'amaanyi kye bayita oversoul. Kati bajjajja abali mu density ey'omunaana ey'omwenda bakola kye bayita oversoul, nti bali mu mwoyo naye ate waliwo omwoyo ogusinga obunene ogubadde guba overseeing, ate bafuuka bumu nagwo. Kubanga jjukira buli ddaala liyina amateeka gwayo, buli ddaala biyina ebintu byayo ebisinga, kubanga buli ddaala eryawaggulu lye libeera eggulu lya wansi. Nziremu w'obeera ku ddaala eryokusatu, eddaala lyo ery'eggulu lye ddaala eryokutaano, kubanga jjukira eno eryokuna eri just poto egattaganya ey'obuzadde bwo n'ofuna obusika bwo, y'embaga. Kitegera? Y'embaga Mulangira Bakalamuli gye yagambye, embaga entukuvu ey'obulongo bwo, embaga ey'obwakatonda bwo, embaga ey'ekikula kyo eky'obulongo bwo. Omusajja w'obeera ng'oli kati musajja, omulongo wo ye mukazi akuli waggulu, we mwegatta ne mufuna obufumbo obutukuvu ne mufuuka bumu. Omukazi naawe olina omusajja waakulimu, kubanga ozze otambulira mu kikula ky'ekisajja n'ekikazi. Kati olunaku olwaleero w'okeera ku makya n'otegeera nti waliko omusajja, waliko omukazi, n'omanya nti okay, kitegeeza bannange, newankubadde ntawaanya bba wange, nange naliko omusajja, nange bantawaanya. Kati w'ojjukira ebyo byonna n'omanya obuzibu obuli mu sayidi zonna ebbiri, okakkana n'omanya embeera. Gwe wakihandolinga luli we wali ng'okyali mukazi, we wali ng'okyali musajja, wahandolinga otya embeera eyo? Kubanga we tugenda mu density ey'okutaano tujja kutuuka tuddizibwe okujjukira ebintu ebyo. Kitegera? So kituyamba okubeera nga tusalawo. Kitegera? So kyandibadde kirungi beera nga ozimba omutima gwo buli lunaku. Katugenda ku mulamwa ogwokubiri gw'enkyukakyuka y'obukulenge obutudde mu byombo byaffe, bwampereddwa Kitaffe Tonda okusobola okubeera nga mbukutuusaako. Yatugambye nti obulamu bwaffe oba ensi tugigeraaliganye nga ebivuga. Ebivuga
buli w'okuba ekivuga kyonna ky'omanyi mu nsi neweebera ngoma kikola amayengo 7 kyetwandigambye nti mu luzungu kye tuyita nodes, amayengo g'ekivuga 7 nga kikwataganya era ku bukulenge bwaffe. Buli w'okuba eŋŋoma gye tugamba nti oba osamira oba owuliriza music, kyovala nti no music ono akola kinene nnyo mu kutu programminga, kyova nti vampire yalina okutukyusa netuteeka mu music ow'ekivampire n'atujja mu music atuteeka mu harmony, atuteeka mu kwagala. So buli w'okuba ekivuga kyonna, ekivuga oba eŋŋoma oba adungu oba gita yonna ky'omanyi kiyina nodes 7, kiyina amadaala 7 agakwasaganya n'amadaala gaffe nga galinganga era chakras. Kubanga jjukira gwe wooli awo tewaliiwo kintu kyonna kiri static kitatambula, tuli mayengo. Gwe nga woolaba ng'oli mu ddiiro lyo, woolaba ng'olaba TV yo, tolowooza nti nno eri awo kimu, waliwo amayengo agagiyitamu, naye lwakuba nti nno tulimu ekifu n'ekubeera nti tutambulira mu bulimba mu density gye tulimu ey'ekizikiza, oba olaba nga kiri static. Kati ate advancinga n'ogenda mu density ey'okutaano, then oba olaba nti n'ebyayo newankubadde bibeera pure, naye ate olaba nga bikyuse ng'ate biri static, kubanga endaba yo oba eriiso lyo libeera ligguse okulaba ebyobuziba. Kitegera, naye nga tewaliiwo kintu kyonna kiri permanent nga tekitambula, kibeera kitambula, naye endaba yaabyo okusinziira ku kukulaako kyekikulaga biki by'oba olabye. Kitegera. So mu ngeri eno biki by'oba olaba, kyovola nti nno jjajja ye asobola okutunuulira n'alaba amayengo agakuyitamu nti gaddugala oba gatukula, n'ategeera ekizikiza ekikulimu, kubanga ye abeera wa density wa waggulu, ye aba alaba ate ebya wansi. Kitegera. Kati abo bonna abagenda okukkiriza Bwa'Katonda bwabwe okutuuka mu ddaala eryokutaano oba mu planets endala, oba olaba ebizibu by'abalala ng'olabira ku mayengo gaabwe. Kitegera. So enkyukakyuka mu bukulenge ziri bwe ziti wammanga. Akakulenge akasooka nga ke kakulenge akamyufu akabadde kakola mu kutuyamba nga bakatonda wano okusobola okubeera nga tuyita mu mbeera okuwonawo, atugambe nti kuwonawo. Kitegera. Akakulenge akakabadde kayamba mu kuwona, si kuwona naye embeerawo y'omuntu ng'oyita mu kukakaalukana, ndowooza ekigambo ekituufu, okuyita mu kukakaalukana, survival instinct ke kabadde kakozesebwa, naye kati kagenda kubeera nga kakwasaganya bumu ne maama Nattimba okusobola okubeera nga oyogera naye n'okusobola okubeera nga oyiga engeri gy'otondamu wamu ne maama, okubeera nga mukoleragana wamu. So kavudde ku eri abo abagenda okukkiriza oba abakkiriza n'abo abagenda okukkiriza, saabo abaaganye, kubanga bangi already abasazeewo dda nga bali mu kuteeketeekebwa kusobola okubeera nga baggyibwa wano. So eri abo abakkiriza n'abagenda okukkiriza, kano akakulenge kagenda kuba kakola mu kukwasaganya n'okuzza obumu n'enkolaganayo ne maama Nattimba. Akakulenge akokubiri akakulenge akokubiri akabadde akakola ku by'omukwano, akabadde nga
nga kafuula katugamba abantu okubeera nga buli kiseera balowooza mu oba nkyogere ntya okubeera nga bawankawanka mu by'omukwano. Kakulenge kano kakyusiddwa ne kabeera nga kagenda kugattaganya obusajja mu busajja n'obukazi mu bukazi mu ngeri entukuvu ey'okubeera nga okozesa Obwakatonda bwo obw'ekitanda mu kuzimba amaanyi amasukkulumu ag'obutonzi, kubanga amaanyi ag'okwagala ekisenge ffe twakirowoozesa ne tulowooza nti nno byakuzannya buzannye, naye amaanyi amasukkulumu gabeera mu kisenge kubanga ye makka g'emyoyo. Kitegeera? So akakulenge kano kaddiziddwa mu position yaako eya kubeera nga kakwasaganya ekirabo eky'obusukkulumu eky'obutonzi n'okuzimba obutukuvu mu ffe. Then akakulenge kekayaka orange kekokubiri kakali mu kabutobuto. Then akakulenge akokusatu kekayaka yellow kekali awo waggulu mu mmeeme wetugamba emmeeme weekubira. Kavudde ku kubeera nga obeera nga oyina ettumba ng'oyina obuluvu mu kwagala obuyinza n'okufuga abalala. Then ne kadda mu kubeera nga oweewa ekitiibwa n'okubeera nga owulira obwetwaze nga ggwe Katonda obwa nnamunigina. Mu ddaala oba mu dimension oba mu ddaala eryokutaano tewaliyo byakufuga bbi. Buli muntu yenna aweebwa obwetwaze okuva eri amaanyi ag'ekizikiza, okuva eri okusinza ebintu ebyewabweru n'otegeera Obwakatonda bwe bukutuddemu, n'ova mu false beliefs, n'ova mu nzikiriza ey'ekizikiza efuga wano. Manyi temuyagala kuwulira bintu bino naye musigaza akaseera katono, kyekiseera yensonga lwaki tulina bibagamba, kubanga anyway newe munaagano biwuliriza musigaza akaseera katono okubeera nga musalawo either mukkiriza okuta ne mukkiriza Obwakatonda obwo batuddemu oba mugibwewo wano. Tetubatiisa naye ekyo ekituufu ekijja mu bbanga eritali yawala. Kitegera? Then n'ekirala okujjukira ebitone ebizaaliranwa byozze ozaalibwa nabyo mu bbanga lyozze ozaalibwa erisoba kumpi mu 1,000 byozze nga oli musajja ng'oli mukazi, ezo zonna ebyo byonna byozze ozimba mu Bwakatonda bwo, byonna bibeera bijjukibwa wano. Kitegera? Era wano we wagenda okubeera nga wagattaganya obuvo n'obudde obwo ku planet ku star system gye wava, mu planet mu munyenye gye wava, kubanga waliwo abaava mu dimensions ezawaggulu okujja okuyambako nga bagenda continuinga wano. Naye wano kakulenga akokusatu ke kagenda okubeeramu obujjajjaabwo. Kitegeera? Ne obumu mu ggwe obwa nnamunigina mu ggwe n'Obwakatonda bwo okuviira ddala mu nsibuko y'obujjajjaabwo ng'embogo, ng'ow'endiga, okusinziira ku kika kyonna eyo gye wabeera wava, kubanga bagenda kubeera nga batuteekako obubonero obw'enjawulo okubeera nga butulaga wa gye twava n'okwenyumiriza
mu bujjajjaffe buli omu. Then akakulenge akokuna ko kabeera nga jjukira ebeera just poto, ebeera esigenda kubeera nga yeeyongera esigala just mu kubeera nga etugattaganya mu mutima gwaffe n'okubeera nga tweyongera omuliro gw'obwokwagala n'obw'abazadde bwaffe munda mu ffe. Kitegera n'okubeera nga tussa kimu ne maama nattimba n'okubeera nga tubeera nga tutambulira mu bumu ne bakatonda bannaffe bonna. Kitegeera ate nga tumanya nti omuntu yenna gw'obeera olumya ali munda mu ggwe, kubanga jjukira obeera oli ka small part of the whole cosmos, oli katono akakola obutonzi bwonna. Amaanyi g'obutonzi bwonna gabeera gatudde munda mu ggwe. Kati buli woolumya omuntu omulala then oba weerumizza. Kitegera n'okwagala okutaliiko buyinike, unconditional love, kigenda kubeera nga kikwasaganyizibwa kakulenge kano. Kitegera so tewaliiwo okubeera nga ofulumya muntu yenna wabweruwo, naye obeera omuteeka munda mu ggwe n'omanya nti buli kitonde kyonna kiri munda mu ggwe. So w'okirumya obeera naawe obeera weerumya nga ggwe omutonzi. Akakulenge akokutaano ke kali akakulenge akokuna ke kabadde ku mutima, ke kakwasaganya kala eya kiragala, ng'era waawo we wakwasaganya obutukuvu bwo oba obwamwoyo bwo omutukuvu n'obw'omubiri gwo ne mufuuka bumu mu mbaga entukuvu ey'obwakatonda bwo, era nga omwoyo gwo kati abeera afuuse oversoul wo, kati ate yabeera akwasaganya n'abazadde, era oba oyina kusaba gwe kennyini egwabayi n'okwesaba era n'okusonyiwa. Toyina kusonyiwa muntu yenna oba kugenda muntu nti yenna nti nsaba kisonyiwo. Weesonyiwe, ensonga lwaki mwalaba procedure awe emabega nga tuweesonyiwa buli lunaku okusobola okubeera nga twerongoosa, kubanga tuli bakatonda abeetongodde era yeffe tweramula. Bajjajjaffe babeera just ba examiner, balabirizi na kutuyamba kukula n'okutubeera nga batugabiriza ebyo bye twetaaga okubeera nga tukula. Kitegeera ge mayengo n'okulungamizibwa n'okubeera nga batuwa spiritual guidance eri ffe abazzukulu baabwe abakyali wansi, ate nabo gye babeera baakola ki, gye babeera baayita, kubanga experience ye best teacher. Akakulenge akokutaano ke kali ku bulago wano nga weewali amasannyalaze oba enkwasaganya y'amayengo g'amasannyalaze gonna. Amayengo g'amasannyalaze gonna gabeera gakwasaganyizibwa ku kakulenge kano. Kitegeera amayengo gonna amatukuvu gabeera gakwasaganya ku kakulenge kano. So akakulenge kano ke kabeera nga ekivuga ekigattaganya okweyabya kw'omuntu. Kitegeera kyovala nti we tubeera nga tuka programminga akakulenge kano tugamba nti ossa n'ogamba ndi kwagala okw'obutonzi bwonna, ekitegeeza weewali amasannyalaze g'obutonzi, kubanga jjukira oli mayengo. Nossa ekikkooyi n'ogamba nti njogera nze emirundi 3, n'ogamba nti kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya. Kati akakulenge kano engeri wekagattaganya amayengo gonna mu butonzi amatukuvu, ke kagattaganya n'enzizi zonna eza wansi ne zifuukamu bumu, ne zibeera nga zitambulira mu bumu. Kitegeera
era wano we wava amaloboozi ge twogera n'amawoloboozi agayogera munda mu ffe gava wano mu kakulenge ak'okuki ak'ombulago, era n'okubeera nga ofuga endowooza yo kyandibadde kirungi nnyo n'oteeka n'obala ebigambo. Jjajja Namuzinda yatusomesa nti obeera oyagala okubeera nga ofuga entambula y'ebirowoozo byo, teeka concentration eri akakulenge kano, obale ebigambo ki ebijja osobole okubeera nga ofuga endowooza yo, kubanga jjukira endowooza yo yekuyamba okubeera nga otonda mu dimensions ezawaggulu oba mu gundi ezawaggulu. Ensonga lwaki tuyina okubeera nga tuyiga okukiryaringa endowooza zaffe. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbagamba mulowooze ku maama Nattimba, n'ekirala okuyiga okulowooza ebyakaakati. Lekera okubeera ng'olowooza eby'omu maaso n'ebyemabega, byayita ebyemabega eby'omu maaso tebinaba kujja. W'obeera ng'oli mu luumu, lowooza ku ebyo by'olaba mu luumu eyo yokka, kubanga bibeera a bit fixed. Naye gwe n'olowooza simanyi school fees, of course kale baabitutega kubanga ye ekizikiza kyali kiweyagala of course kibeere nga tugwa, kitegera. So tuyina okubeera nga tutambulira mu bulamu obw'olwaleero. Mu bulamu obw'olwaleero bukuyamba okubeera nga okiryaringa oba noemptyinga endowooza yo. Kati endowooza yo yennyini ekuyamba okusobola okubeera nga ate oyina space etonda. Manyi si kyangu naye tukigezeeko. Teeka maama Nattimba oba kola olabe nga oteeka mu birowoozo byo omuntu gwe kennyini ng'otudde mu nsi yonna ng'ejjuddemu omuliro ogwa kakobe omumyufu ow'amazzi, kitegera. Mu ngeri eyo obeera owonye ensi yonna n'ababeera bagituddemu, naye nga gwe kennyini gwe weeraba nga ye gwe yekka atudde mu nki, oba n'olaba nga ebire bivudde w'oli ne bigenda ne bisaasaana, ebibire ebya zaabu ne bigenda ne bisaasaana eri buli kinnoomu nga bijjuddemu amazima, era n'olaba nga abantu basisimuka okuva mu tulo okubeera nga bazuula Obwakatonda obwo batuddemu. Ebyo byonna birowoozo, n'okulaba nti ohaginga maama Nattimba oba omukutte mu ngalo, ebyo byennyini nabyo bikuyamba, kitegera. So tubeere nga tweteekamu embeera eno ey'okubeera nga tulowooza ebyo eby'olwaleero, tutandike okubeera mu bulamu obw'olwaleero, kitegera. Ensonga lwaki bakoze bajjajjaffe, jjajja Bakalemuli, Omulangira Bakalemuli bakoze omukolo ogugattaganya obudde obw'emabega obwakaakati n'obwa maaso ne bufuukamu mu bumu, nti mu ddaala eryokutaano obeera otambulira mu mbeera ey'obumu, kitegera. Mu ngeri eno ofuga endowooza yo, mu kufuga endowooza yo n'obeera nga otandika okutonda ebyo by'obeera ebiba bivudde mu ndowooza yo, oba mukitegeera. Omutonzo omutuufu abeera n'ebirowoozo bye nga biri kiriini, n'asobola okubeera nga atonda ebyo ne bivaamu ne bimanifectinga okujja mu buliwo, okitegeera. Oba oyina okubeera ng'otereezezza endowooza yo. So si kyangu naye tuyina kulemerako. Alemerako yakola ki? Yamalako. So akakulenge kakutaano. Akakulenge ak'omukaaga, nga ke kakulenge ak'okuliiso eryokusatu.
bano ba vampire ke bakulimba nti ke kakulenge simanyi sitaani biki kakulenge kano ke kavudde mu ngeri kubanga kubadde of course tubadde tetukakozesa naye ku ddaala eryokutaano kubanga tubadde tuli mu bukulenge bwa wansi kamu kakubiri ayaba ayambuse kugendako mu kwokusatu naye mu nsi empya akakulenga akokutaano kabeera kagenda kutuyamba kubeera nga tuyogerezaganya mu birowoozo telepathy abilities nga tuyogera mu birowoozo so yensonga lwaki twetaaga okukiryalinga ebirowoozo byaffe kati kubanga Katonda munnange kati wembeera nga nkulowooleza bibi n'obisoma mu ndowooza yange olengera bwe tugenda okulwana okitegera so yensonga lwaki tulina okwetraininga okusonyiwa twetinge obwakatonda bwaffe ebyombo byaffe kati time we tunaatuukira mu budde obw'okubeera nga tukozesa enjogera y'ebirowoozo nga oli asoma birowoozo byo nga biri empute si kubeera ng'omuntu oli awo omutunuulidde bw'oti ng'omulowooleza kale singa ŋŋenda ne mukuba engolo kyokka nga naye akisoma okitegeera so yensonga ndowooza mulaba ensonga lwaki tulina okukiryalinga endowooza yaffe nti akakulenge kano akokutaano mu nsi ey'okutaano tubeera tukozesa birowoozo okuyogera of course tekigenda kubeera automatic naye tugenda kukiyiga mpola mpola n'enkyukakyuka ezigenda okubeera nga zijja mu ndowooza mu bulamu bwaffe ensonga lwaki twetaaga obuyambi bw'abajjajjaffe bajje bakuyambe bakukolemu upgrades zino okubanga jjukira tuli computer nga wookola window upgrade eya computer yo naffe bwe tutyo we tuli naye obutonzi tebusobola kukola upgrade nga tobusabye tokkiriza nti oli Katonda yenjawulo oyo ne kompyuta ne roboti gwe okkiriza ekyo ky'oba okkiriza gwe kennyini oweesibira mu geyeena lwa butamanya kyonna ekintu we kibeera nga kikula kitandikira mu geyeena nga kidda waggulu kitegera so oyina okwatula gwe kennyini era n'osaba obuyambi toddaawo n'ozinga buzinzi mikono n'olowooza nti jjajjaawo agenda kuyamba nga tomusabye buli kintu kyonna ky'obeera ng'omanyi nti nno oyagalako obuyambi kisabe newankubadde abeera waali naye jjukira oli Katonda eyeetengeredde nga naye waali musabe akuyambeko naye tagenda kukuyambako nga tomusabye buyambi nze kyovula nti buli wemba ngenda okwebaka mbagamba ne mbagamba bakama bange mbawa olukusa okubeera nga munnyamba okutereeza ekyombo kyange ku lw'obulungi bwaffe ffenna n'obulungi bw'Obwakatonda bwange we kibeera nga kinnyamba mu kukula mu mutendera gw'endiko nsaba mujje mukintereezeemu mu kyombo kyange olengera nti mbeera mbawadde olukusa so ne bajja nga mbawadde ki olukusa naye sigamba nti akaseera katuusa akabulamu amayengo ga bulamu gazze amayengo ga bulamu we ganajja n'otagawa lukusa kubeera nga gakula munda mu ggwe era tegagenda kukula kyovulaba nti no bantu bangi nnyo abayina ensigo eyalemera mu luzzi olwokubiri eya bulamu tennaba kumeruka ekyali mu ttaka fu kubanga bakyalemedde mu busibe ne mu buki basinza Katonda wa wabweru mu kifo ky'okusinza Katonda atudde mu munda mu bo ne basobola okubeera nga bameruka basobola okubeera nga bafumbibwa gwe owulira otya amazima ng'ozaala omwana wo nga buli kiseera ye yalemera ku lujja naffe bwe tutyo we tuli so gwe wolowooza nti n'ogendagendera ku bulamu bw'abantu abalala kubanga nti nno abantu abangi nti mweteekamu ensonga ezo bagamba nti simanya nti abangi we bakola
Basonga we kyabikira kale kabasonge we kyabikira naye mumanye nti nno mwezirikiriza era bantu kyovola nti batono nnyo abagenda okukola ki abagenda okumakinga up ku nsi empya kubanga mulowooza nti kubanga bantu bangi nnyo abagenda okugemebwa oba kuba nti kino ekintu kikolebwa bantu bangi kitegeeza nti kyekituufu ani yakulimba kati obeera wajja kutaasa ki wandisigaddeyo mu dimensions zo wabaava waggulu ekitegeeza nti wajja kutaasa kukyusa ekyo ekizikiza ekiriwo n'olunaku olwaleero toyina kugendera ku muyaya gw'abalala amazima gali munda mu ggwe gazuukuse zuukusa amazima agatudde munda mu ggwe gendera ku mazima agakutuddemu togendera ku bintu by'abalala ebikutuddemu bye mazima go kubanga si lwe lunaku olusoose okubeera wajja ng'otambula n'ensi eno we yali etandika waliwo totandise lunaku lwaleero ozotambulira mu mitendera mingi so amazima ago gakutuddemu gazuukuse goberera ekikuli munda togendera ku biri ku TV togendera ku by'abantu balala togendera ku bya famire byo naye gendera ku kiri mu mutima go ekitudde munda mu ggwe kubanga amazima gali munda mu ggwe tegera akakulenge ak'omusanvu kagenda kubeera nga kagataganya ne pineal gland nga ke kakulenge bajjajja ke batuulako nga bajja okumandwa ensonga lwaki vampire zibadde ziteeka buli mazzi gonna aga national water gonna mu nsi yonna nga gateekamu fluoride okusobola okubeera nga batta akapaati kano aka gland akatudde mu bwongo obwo nga yemanyikiddwa nga Ark of the Covenant ewatudde abatukuvu w'abatukuvu weewo Illuminati ke bajjamu mu mwana ne basalamu ne bakalya we bakalya ne bafuna ekizigiro ku liiso ke kapaati ako aka pineal gland ke balya nti balya Katonda ke babadde bajja mu mwana waffe mu baana baffe mu bulumi nga balaba kitegera so zino parts ebbiri akakulenga ak'omusanvu ne pineal gland oba enkulungo yo entukuvu y'obutukuvu ekutuddemu yegenda okubeera ng'egattaganya gwe ne amadaala aga waggulu then n'enterekero eri tugatta awamu eri obutonzi kitegera byebyo ebibiri bye bigenda kubeera nga bikola ki bigattika era tugenda kubeera nga owuliziganya bulungi nnyo ne bajjajja abali ku mutendera gwa waggulu abaasooka abaatandika mu makyusa already batandika okubeera nga batapinga ku ddaala ery'omunaana weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpera